zaana abantu badde bakumbuuza oba bakuweemu ssente nsonga y'amakulu babuuzeeko abasiraamu mwebale nnyo okuwa Allah ekitiibwa abaasiba ku Lwokuna nammwe mbeebaza. Ensonga gye tuleese olwaleero ensonga ya Alinskin awo yali akomawo wali ku kisaawe Entebbe yayisa bubi bannamawulire teyavaawo n'agamba nti emboozi ey'e London agitunda namawulire agyagala $5,000,000 abantu bangi bavuddeyo si basanyufu mubalekerawo amalala gajja musuula tutandikire awo tutandikire waniro gwennyini ku kisaawe bwe tuvaayo engeri gye yeesamu namawulire wasanyuka WNBS. First of all, njagala okulisayo Alinskin e London kye yakola kya tabu nnyo yayongera okuba nga raising flags za ghetto. You know, I'm a ghetto girl. I grew up in Kasokoso, so I know what it means to be a ghetto person. And ekiseera ekituufu wekituuka noba ng'ovudde mu ghetto olina okulagako ensi. Whatever happened ku airport, I saw the interview. I wasn't there, but I saw the interview. The girl munamawulire munange, first of all sikkiririza mu kuyisa bannamawulire maaso yakola kibi naye naffe bannamawulire tusukka kiki yakola ekibi tuyitawo tulina okukoma. First of all kubanga batusomesa me have a degree in mass communication, ethics. Yes, ethics is a fair. Tulina you have to observe the situation. Olabe embeera gy'ogendamu muntu ki oyo gwogenda okuinterviewinga. Have you tried to create a rapport between that person nawe oba gwova eri oyiika buyisi? Amawulire goononese kyolina okumanya moze nti kati n'alina smartphone munnamawulire n'asobola okugulako kamera munnamawulire nti batono nnyo abagobedde batusomesa mu class. Ate ne bwajja obuzibu nti kati nowadays media houses eze Uganda, they don't mind about the brain. Omuntu ekintu akinamu obumanyirivu oba all they do or all they consider is the beauty. Gw'ova eri ng'olina hips n'akabina, oli photogenic, oli mweru, bagenda kuwa omulimu ku TV. Tebasooka kubanga bakola ki nga beekennenya baani bawa emirimu. So nze sikinenya ku Alinskin wabula nkinenya ku munnamawulire yakola nsobi kyakeera ku makya kumanya Alinskin attitude ye. Megatron, yes, bw'oba ng'ogenda ku interviewinga Mariam, it is not the same way you're going to approach Jenny. Okitegeera omanya Jenny ebintu bye webiti ne webiti ne webiti, Mariam ebintu bye webiti ne webiti ne webiti. The way how journalists approach Eddie Kenzo, si engeri emu gye baapproachingamu Bebe Cool, si engeri emu gye baapproachingamu Carol Nantongo, si engeri emu gye baapproachingamu Helen Lukoma. Okitegeera olina okumanya omuntu kati olina ofunafuna tumanyi Alinskin wakubadde abantu abasinga bamugamba nti malala biki, but that is him. Okusinziira ku interview ya muganda we DJ Eric Jeralama nga akola nti that is him, tomubamiramu. Okitegeera njagala tunulire Winnie Nwagi. Actually Winnie Nwagi engeri gye bahandlingamu Winnie Nwagi is the same way they should handle Alinskin. Bano bo bakibuli, they don't tolerate nonsense. Omuntu abako nnyonyi sigirinyangako naye at least kyemmanyi abali bagirinnyeko because I always receive my friends from there. Nagamba nkooye njagala kuwumulamu omuntu akooye. Okitegeera ava lugendo ayina excitement ze lwako tayagala kuziraga. Mulimu abantu abatamanyi kulaga ssanyu basanyukira muli munda. Okitegeera so he was tired. All they could do, actually I appreciate the fact iti bamuwudde ne bagenda okumukimawa ku airport. Naye kye balina okukola if they were broadcasting live, balina at least Mildred yalina okuyimirira emabega atuwe bukifaananyi yayogere. Okitegeera tubirabyeko embeera nga bweri baba nga bamukuba live bagenda bamubamira bwe bati. Tulina okurespectinga abantu bannamawulire, tulina okurespectinga abantu. Tova ina microphone yo gyentunuzaamu osoose noyogera naye. Okitegeera omuntu sooka oyogere naye omugambe munange ndi wano ngenda kuba live at this point of time, mbadde nsaba oyogereko nange oba tokirinamu buzibu, but bwoba okirinamu obuzibu tukireke. Naye okukakasa abantu nti mbaddewo ng'otuuka, mbaddewo ng'okola kyokola, kuba live yo teekayo kamera. Cameraman tagenda mugana kamera ogiyimiriza wano omuntu newoba ali eri from a distance osobola okulaba nti wuyajja. It was enough okulaga abantu nti Alinskin Sanyuka TV tubaddeyo ku airport tumwaniriza. Well and good. Bwabanga olaba obudde tabulina oba sekyomuntu talina, abantu balina muzzi zaabwe, abantu balina ebizibu, abantu balina ebintu bye balowoozaako. Yali alina okukola ekintu kimu kulaga abantu nti
tubaddewo atubuulire atuusa yambadde bw'ati atubuulire emboozi nga bwebadde gyetambula ebibaddewo byonna then atuloge ekifaananyi kya Alien Skin ng'atambula then mu ample time ya Alien Skin ajja akole ki amu interview nga beetegese bulungi mwanyininyini wamuulya Alien ng'agamba nti mwana kikulu mulemezaamu nnyo okitegeera seetegese mwana saakunteka mu bikamera ebyo nga seetegese banange si buli muntu nti celeb ayagala nnyo kamera wadde bagamba nti ba celebrities kamera zezitufuula it is true but not everyone tayagala nnyo kamera mulimu abantu abagala privacy yaabwe okitegeera you're not supposed to come and invade someone's privacy just because you're a journalist so kweyogere n'omuntu abalabi baffe bakwesuuza edda musudi emuukaawo webale kunyirira owunyirira bulungi wadde awunyankwakyo okitegeere mu bigambo byange then omugambe munaye twandyagadde tubuulira first of all kulikayo okitegeera byatambudde bitya anyway tukimanyi nti okooye naye tujja kufuna obudde tukunoonyeko tunyumiza olugendo lw'e London period sibi ewa tugambye togenda kudda omuntu omulaba ali mu Uganda ate omubuuza tagenda kudda kati nze nkuddamu nenkugamba nti okay saakomyewo ate nga ndi naawe siriiwo okitegeera so banamawulire naffe twetereeze tumanye butya we twetegeka temuzibuka buzuku sinoga era Madrid gwaliwo ku deski bigenda ku airport interviewing Alien Skin kutegekera Alien Skin first of all genda ng'omanyi ono wa kibuli kaze kinyanga abantu mu bulamu bwange bosasobola kumpa nemba interviewing okujja kugamaze kirowooza full figure I cannot go for that person but I cannot okitegeera era bwe nalayira negamba I will never interview full figure I will never interview bajjo because sibasobola the same time Alien Skin nina okumwetegekera ennyo kubanga ngenda omufeesinga kubanga nsuubirayo okunzalawo nsuubirayo okunziramu bulungi kisinziira muduze musanze so I cannot blame Alien Skin era namwe bagamba nti malala bekino that is him buli muntu alina anti abantu abanamole bagamba nti Alien Skin ono be bamutadde waggulu so yena basobola okumusuula are they good anti amawulire ge gakuyimusa ge gakusuula no amawulire tegasuulangako any publicity it is publicity either positive or negative ate banamawulire bakayita kano kamanyiro ate banamawulire tulekerawo sigo tusoose okukima ku airport it is okay it is time let him shine okitegeera bw'oboogera ku makya nomanya nti Mariam ayina empisa bimwesonyiwa tulabe bw'ataabeerewo tulekerawo okwewana may I always tell my people nga tuli mu mawulire eyo mu field nti tulekerawo okwewana just because olinaka ID ka Baba TV olinaka ID ka NTV olinaka ID ka NBS olowooza oli wakabi Kalisa agenda kera ku makya kugambe jimpe genda abalala bajje mwalaba tebafubutula abana ku NBS okitegeera tubraginga nnyo okitegeera naye twagala nnyo okuyita we tulina okukoma we have to have limits in our life tetugenda kuyingira nnyo mu bulamu bw'abantu just because tuli bannamawulire okitegeera yeka akamanyira bannamawulire ke tulina okurespectinga abantu by all means at all costs nze wenzigirayo enjala ku bannamawulire I mean ku bantu nga bamanyira bannamawulire nga nange ndaba ddala kituufu naye tuyitawo ntera nnyo kulaba interviews z'abaana abo nga bazikola someone is grieving afiiriddwa kati owulira otya mfiiriddwa I've lost my loved one and you're asking me owulira otya let's get back to class abayagala mugambe mpulira bulungi okitegeera tubuuza ebibuuzo ebitasaanidde tutunulireko okuba bannamawulire omanyi nze ntera nnyo ogamba bannamawulire abasaka aga entertainment n'abasaka agaffe no general field oba egondi politics biki ebiwe ebityo nti singa abaana ba entertainment bano but they take a leaf from these journalists saying waliyo bannamawulire abalungi ate mulimu ne bannamawulire aba entertainment ababuuza ebibuuzo ebirungi okitegeera I want you guys to follow Ibrahim Mukasa yes okitegeera Ibrahim Mukasa olaba asobola okumanaginga bad black on set okitegeera tosuna muntu muggwa osobola okubako engeri gy'osanyukamu ekintu another guy I admire mu entertainment it is Kasku okitegeera balina engeri gye bayinterviewingamu babantu ate nze gwe wejjeeyo okitegeera olaba Kasku asobola okumanaginga omugenzi Katulwange tamale mirundi abantu abo bwe batyo okitegeera tukoppe tuleme kuzuukuka buzuuku sina bukamera bwaffe na busimu bwaffe ne tugwira abantu tuyige engeri gye tu-approachingamu abantu soko creating a rapport. When I talk about rapport I mean that friendship between the interviewee ne interviewer okitegeera omanyi kati ono we namubuuze ku byamaka ge tajja byaga wase kyo omuntu soko mu briefing omugambe
twagala kwogera kino na kino akkirizeeko byakkiriza agaaneko byagaanye byoyagala oba olina byotyaga ogamba nti please don't talk about my family It's okay. kireke naye abamawulire baagala netiri bayingira mu family baagala bayingira mu private life yo baagala bayingira mu education yo buli kimu tubeeko we tukoma waddiyo unless otherwise tukyaswazibwa nnyo ate kisinga okundoma nti ebintu ebyo bibeerawo fenna batutwale bannamawulire basiru we are not all stupid okitegeera kuba bamutwamastalinga ebintu etulina okuba nga tugoberera nga tukola emirimu gyaffe ne media houses ba bosses mulekera okutunuulira beauty nemulyoka mugaba emirimu aliwo omwana alina akabina kanene eriiso myamya naye nga brain mufu tuwalabyeko bangi tunuulira BBS telefone yali yakatandika yayakira mu bawala recruiting nga beebagaba emirimu baani era basigazayo batono abasigadde kati kala zonna tulinga bwoba ali muddugavu nasobola kola ku BBS emunjulire nga yakatandika but right now tulina faces enzirugavu kuba bamala okitegeera nti it's not all about beauty, it's all about beauty and brain oba sekyo bwongo kiki kyofumya mu kamwa omulabe kyagenda okola ki okutwala kubanga abantu babirivingira nnyo mu bantu abali ku TV omuntu wakulaba ku screen agamba yonna alina amagezi raga olaba Maria mwakyogedde kirabika kituufu tubiraba nze ne maama wange saawe namulabangaga olaba ne ku TV bakyogeddeko olaba naye akikkiriza okitegeera kitegeeza kituufu so tulina okuyiga how to package ourselves na tugenda okuinterviewinga so takoma ku airport kujolonga bannamawulire ajja newakaawe we bamulumbye n'agamba nti olugundi yatunda $5,000,000 bannamawulire ajja $5,000,000 nateekawo n'ensalansala wakyakola ebintu ebyali yeni omanyi waliwo abali bagamba Alienskin nti si muyimbi mulungi actually alabyeko neniseenri nga bali ku social media bakubagana empower biki ne Alienskin nakkiriza nabagamba I know I am not a good musician. It's okay. Okitegeera siri muyimbi bulungi but this is my time, allow me to shine. Yeah. Kati omuntu bwogeranga ku makya n'omanya ekituufu ng'oli waddembe nnyo era ojja kufa nga weeyagala obulamu bwo bonna than okulaba ne bagamba nti bamanyi kuyimba nga kifu tebamanyi naye ne bawulira obubi ne balumwa okitegeera kati Alienskin wabanga amanyi si muyimbi mulungi asuubira okuba nga tagenda kulastinga ku billboards nga trending nadda ku mission gyayita mission kawumbi okitegeera yakkiriza nti si muyimbi mulungi era music we very soon agenda kufadinga away kati alina okukozesa obudde bwe byebirema abayimbi abalala ne bafuna ebizibu ne balwala ne tudda mu zikawash weashininga teyakozesa bulamu budde akozesa obudde bwe kati Alienskin bwakira kwate nabagamba ngenda kuselinga story yange ku media houses $1,000,000 si yasoose okukikola waliwo omuyimbi mwerabidde yajja mu Africa yali is it Beyonce Shakira one of them Shakira waliwo omuyimbi omukazi yajja mu Africa naddayo naye story media house eyagikola yalina okumusasula sente ono content we they pay you for this content on YouTube, right? Era balina copyright. Yes. Oli wava natekayo show nga tumuwadde newe beno yennyini bakuba te oba ye nakuba backstriking okitegeera kati it is okay kati no your story kuba kyemmanyi nti abantu bangi ba media houses ezisinga zina YouTube channels bafuna abantu abalaba ne basasula kati wobanga ogenda kuddira story ya Alienskin eyagenze e London nayimba atunyumiza experience byonna nga byatambudde ng'ogenda bikwata obiteeke ku YouTube channel yo gwe Baba TV. Let me use Baba TV because that's where I work from. Era sisi they will have a problem with it. Nti Baba TV mwana mlezi 1K is mu program extravaganza wagenda okuba nga agenda kukwata Alienskin interviewing ateke ku channel ya Baba TV at the end of the month wambuka ne bubiri abakamu I don't know the views zena bekoze ki erese kabichi gwofunemu nga yetafunamu okitegeera ate atuuka okufadinga amafuta gamugweko mu mukubemu story ku TV nti Alienskin yali yeepanga wano kati Range Rover hiyo javuga yasise ku luguudo omusekerere muwe ssente ze okitegeera tulina omwana mulenzi Chris Brown kati nno oyo story nti egenda kugenda ku channel abantu balabe ofunemu ebintu bwe bityo naye Chris Brown acharginga bafanzi be $1,000 to meet and greet him. Seriously? $1,000 to meet and greet him. Kati, wemba nga nsobola okusasula $1,000
bukadde nga 3.7 okumusinkana oba asayiningire ka autograph oba mpe kuhaaga ebintu tuwe bityo kimale ogenda kumala onaabe kiggweyo naye kati gwe content w'omwana. That's why these people are fighting for good copyright. Okitegeera bino gye bivuga gye bigenda bwe mba muganye okutereza copyright kati abayimbi abagezigezi boka bakole kye balina okukola. Alien Skin si yasoose okukola ekyo. Genda ku Google owandiikemu oba kituufu oba Chris Brown yacharginga $1,000 okumiitinga abafaanizi be. Okitegeera so kino kiri nnomo. Ate n'ekirala media houses ezisinga abaana bano okubakubira music waabwe mubasaba ssente. Kituufu. Omwana ataddemu ssente ze akubye video audio biki n'okumukyaza obukyazi just guest appearance leta yabiri ekukyazi n'okwogerako obwogezi nti mwana Alien Skin kwali ku Baba TV program extravaganza Webale kubanga olaba abaana bira bafangu entertainment era munange ojamala nga mwana kuyisizaawo katugulira airtime bula data okitegeera kati we mubanga abaana mubajjako ebintu sente okubanga mubayisaawo mbakubira music waabwe Wachi wabanga balina stories zemuleze mwagala zipaninga nga you believe zigenda bakolera namwe wakite mbawa sente. I cannot blame Alien Skin okubanga charges ezo sente. Actually na ntono kuba yaliko tezali badde million 5 zali badde mega zina nakuwera million 10 yes kuba bafunamu bantu bangi balindiridde kati golowooza Baba TV okwata live unit ne batekama amafuta mutu bagende tebe kukimako Alien Skin baba balaki Yero wachi babagenda. Teri alumirwa nga tena kigendererwa bannange. Ate kibeere ekyokudda n'abayimbi abalala. Mulekera okwefuula lokoloko. Bino ebintu byemulaba bye bigagazza abayimbi aba Nigeria aba bazungu be mwegomba. Class. You get exposed mwewe class. You set a pace. Okitegeera. Naye gwe n'ofuuka jenjero olyawo tomanyira value at the end of the day nemutulekaanira tukuba muziki tetufuna mwendo oteri mu ssente. Beera mugezi. Kyekiranga bagamba nti mawulire temuli ssente. Bw'oba ng'owasoma amawulire ng'osuubira nti ogenda kujja ku TV opresentinga bakuwa ssente ogagawali kikafuuwe naye beera ku TV eyo gitwale nga address omusala we gubaguze ku bakabolero ogamba alhamdulillah field Ejjoogo ende field Ejjoogo yiya abantu social connections by the way most of the biggest thing we get from being into media industry is the social capital ofuna emikwano gyofunira hamu gyofunira sudiro etakumanyi goliwo ekyannamukaka bofunira kirumira bofunira baba bebere UK bonna balali bafuka mikwano gyo nti osobola okubira mukyaliwo yakola video no ku Megatron oba ku TV nga mwana ndiyala nakuwerezayo $3 olw'erinnya bweweyise bulungi weekwate bulungi omusala okugenda okujjukira okujja nga gobulamu bwatambudde dda naye babeerawo ne boogera mu media teri mu ssente ererere ssente tewaliwe ziri naye obwongo bw'okozesa okuzinoonya bwe bugenda okuditamininga okwagala kariyo eyo oba okugivuma. Omuzaana nkulabe owulereza nnyali ye talina nsobi gye yakozeeko gwe kati osobola okumbulira nsobi ki gyakoze mbuuza ggwe actually siraba nsobi gyakoze the way how he responds to the questions ebichi yakabi nnyo that is him ye balekera omusimba nnyala ye moze oyina approach yo yes ng'oyogera n'abantu nange nina yange nzojja kunsaawo kyemuzaani tonjasamira okitegeera omulala omugambe kimmoze tewali kyali wadde ogamba otya okitegeera ng'ate abantu gye yakozibwa abantu b'owangala nabo ne bamanya Mariam obwakyo n'atanyiiga ate njagala nga bwendi nakikyendi ate tuyiga okuyiga abantu okitegeera nze the moment I saw DJ Eric muganda wa Alien Skin as he claimed this is so sure naye analaba nga bafaananamu nti omwana yatuuka n'agenda ku ssomero Alien n'alaba nga tabitegeera nze atwata ssente n'entwadde omusomesa ate omusomesa akubeze client we mbikooki maama we n'amugulira board avuge board aleme okubanga yonooneka n'agifuulamu simanyi bagita batya support okitegeera maama we n'atagivinga up nasigala nga akkiriza mwana we n'amwagala kati nze nzaani okumukyawa kyekyo kyali akajanja k'abantu maama we amwagala bw'otamwagala agenda kufa and by the way agamba sinyaza kali ku Alien Skin mwaba agamuwa katonda kiringa bano benda babalekana ya Bobi Wine Bobi Wine ererere amaanyi g'abantu galiko ererere biki gwagamuwa yandibadde nagamiti okitegeera buli muntu alina akadde ke let him shine nga bwe bali okitegeera
gwoba olaba ng'akunyigiriza mwesonyiwa mutte n'ennyimba ze ziveeko. So that is it. We have to learn people. Walabye gundi Karo. Na mwana Stasia. Mwana ne Stasia wakibeerugaruga nnyo mu ebyo ebintu. Nekyembuuza wakikala avaayo kati aludde ebbanga ng'ayimba lwaki avaayo kati. Tukyogereko katono. I don't want to discuss. Bintu bya ddogo. Naye abakazi baloogira dda. Abasajja baabivaako. Nze siroga. Webaze Mukama nti bwe munnange ebibyo biri mulembe. Naye abantu bonna baloga. However, emboozi wagiwulidde bulungi? Nalabye nga Henry yamukyaza ku eyo show ye ku Galaxy. Ng'anyumya story ye. Olaba face expression. Omanye ebiseera ebisinga ali mu bulumi. Batugamba nnyo nti omuntu waba ayogera mutunuulire mu face olabe. Face eno eyogera nnyo. Muwaza n'ebigambo ebikola ki ebifuluma. Anti kati awo nzijukidde akayimba ka Stasia. Onvuma obulogo gwa taloga wandaba otya. Kati bw'omala okundoga nina nange okwetaasa. Bw'oyagala kundoga nfe bufi. Nina okwetaasa. Ebigambo bya Karo. Nze sigenda kunenya Karo kuvaayo yogera webaga bya bituufu na tetumanyi okitegeera naye nze ndi omu ku bantu abakkiriza nti eddogo gye liri. Very many people muwoza teririiyo paka bamala kuloga olwokwakakasa nti gye liri okitegeera omanyi twajjira obuzibu bw'abasumba bano banadini babuzabuzizza nnyo abantu. People have lost their lives naye nga bali bagenda bofiirwa n'alogebwa ng'olabye ddala ddogo n'omubeza mukyakyawo saba ebintu tuwebyo naye bw'otunuulira ebyawandiikibwa nti bulimuko ne Yesu yakola ki yali ya plan B era kyova olaba tufuna olugero olugamba bya Katonda n'ebya Kaisaali bya Kaisaali. So Karo Nantongo okuvaayo it is okay. Omanyi bagamba a problem once shared is once solved. Oba n'ekirala nti ekintu bw'okyogerako okola ki? Okakana. Getting a relief. Ayinza okuba badde alaba Stasia nga gwamulaba alowooza nakola bingi. Amulabira wali e Canada. People meet, this world is just like this. Yekolola okitegeera. Nga bw'anaavaayo n'akyogerako. Ajja kukakana. First of all, Karo Nantongo twayigambe tulinamu abayimbi bano bwe bati. Mwamwamwa. Naye Karo Nantongo at least she's not among those mwamwamwa musicians. Akola music wo n'abeera eyo mu bantu be mpola mpola okitegeera. Kati wabanga yavuddeyo I think yakirowoozezaako yatutta obudde bwe naye si kipya. Nzikyo njagala omugamba n'abalala mwenna mu nsi muno nti si kipya tudiringana bantu abalogo asobola okukyawa nga tulina kyomukozi. Omuntu akulaba bulabi ng'ogenze ku mulimu n'alaba nti olina figa n'obeera threat gyali agamba ono nina omwanguyira mangu naye ebyo bibi ebyo si birungi ebintu by'okweroga sibiwagira. However sina gwe nkomerera nti yaloze siri sure kubanga Stasia sirogangako naye simusangangako ku kisabo naye it is everywhere. Eddogo liri mu media houses, eddogo liri mu butale, eddogo liri mu ezo companies, zi ministries, buli wamu wonna. Kale akaabya kajanja. Si kajanja. Mulimu abantu abamu muzo okkiriza nti waliyo omuntu gwosookera mwakya n'omugamba nti abantu basula enjala n'agamba nedda. Gye bali. Nga takimanyi nti abantu basula enjala. Omanyi nti olwo abantu abatamanyi bbeeyi ya sukaali. Naye ye nga amunywa naye nga tamanyi bbeeyi. So lwakedde ku makya n'agenda n'amugulako. Wakaka wataano. Sukaali wataano. Nga yeewuya kati Karo Nantongo ng'ayinza okuba yakulemu obulamu. Nga tebiri ebyo ebyamalogo biki. Stasia n'amulagako. Abiraba tokikkaatiriza. Ye yakyogedde. N'omwana Stasia. Abeze mune mwegendereze nnyo abantu abeetimba Katonda ng'ogabakazini baabwe. Bano bateeka sapuli mu bulago. Sapuli eno sigide eri wano eri ku bukoowe simanyi ku bukongo vule bonna. You people muvumaganyiza Katonda. Mukyayisiza abantu Katonda. Okitegeera. But anyway, kasita Mukama yakusaasira Karo n'otereera ekitiibwa tukimuddize Stasia muleke. Muveeko. Walabye oluyimba lwa gundi. Clever General. How is the song? It is okay. It's okay. And after I come back. By the way, Clever J. Ogamba Clever J? Yes. Ali mu lugendo is coming back. Yeah. Olaba tusobola okuba nga tuddawo tumwogerako. He's coming back. Naye andifudde mu ntalo mulaba balwanya nnyo ne Palaso. Ate balwana. Ye Palaso agamba si muganda waabwe. Kutalo luli awo lumanyi. Palaso ye mukulu w'ekika kyabwe. Nti ya determining ati Katonda waffe no si waffe. Ate
nze n'ebyo ebintu binyiiza era mama Mayanja munyigiramuuko. Mama Mayanja agobe buno bwana bwa kamera ewuwe bumuweebuuzizza nnyo ate akivuga ki akiza mu bantu abantu ne bongera okuvumirira famire eyo. Famire eyo ebadde nga famire y'abasentamu babadde balina ekitiibwa mu bantu era nga wulya famire y'amanja newankubadde abaana babadde n'eddalu naye at least nga tekiyingiddemu nnyo abazadde naye nalaba interview maama gye yali akola nga yeegayiriza like okusonyiwa clever gye n'ayogera bino n'ayogera biri biki banange kamera zino mbi tuzegendereze si buli bakutunuzaamu kamera nti olina okwogera n'oyogera kati ng'oyo maama nera nekyenjagala okubagamba munnamawulire yajjeewo ng'akwagalamu mboozi mbi akole okitegeera kiki kye nagambye kati gw'olina okubeera omugezi n'owafubutula kati gw'oli maama osobola okubira Mayanja essimu Palaso najja Kamiyoni najja Clever gye najja ne mubisorting those are family issues mubijjeemu kuba katulaba maama oyongera okukkatiriza ekintu kiri nti family ya Mayanja mbi bamutima mubi kuba nalaba maama nga yenna amazeeyo n'ag'omubutayogera kino ayogera kiri biterere nga maama olina kukakkana lwebagamba bannange kamera zino abaana bange nabeekuliza nzekka tujja bimaliriza ffekka tetwetaaga buyambi bwammwe ate Kamiliyoni the so-called Palaso and Wizo you advise your mother ave mu bya kamera you introduced your mother to us tukyanyumirizaamu naye ate maama waliwo omuyimbi kye yagoba kamera ewaabwe yabafubutula n'abagamba nti temuddanga waffe akakamanyiro ke baleeta akabamawulire musobola okusolovinga ensonga nga temuli mu bamawulire ffe temutuuye n'amawulire gaffe ge basaka nti basooseeko mu mboozi ey'akafubo tebakkirizayo bannamawulire period namwe musobola okutuula mu mboozi ey'akafubo ne mufubutula bannamawulire kuba ffe tuliwo twagala byonoonese always tell my people nti twagala byonoonese kati waliwo ebiseera tusinga tufuna abantu bano abakazi ababazadde mu celebrities ba politician biki Mariamu nina story tumulabise takola kino omutuuza n'omugamba ofaki oyagala okulabisa akola ki omusajja yawasizza omukazi omulala biki ne mugamba kale yawasizza naye omwana gwe yakuzaalamu amulabirira asasula school fees akusasulira ennyumba agisasula kati oyagala ki okimanyi nti waliyo abakazi nga babazaalamu naye nga abasajja babazaalamu tebasasula fees tebasasulira bwe basula tebalina kye bakola kati wonna mulabisa onaafunamu ki what could be the reward okitegeera tulina n'okwegendereza nnyo yewe onaamulabisa onaddamu ofuna biri byobadde ofuna bwe busiru bwaffe abantu bwe tulina tetusooka kulowooza tulowooleza ku front page naye ate tulina okulowooleza ku page eri esembayo netusobola okuba nga tukola ki tufuna ekituufu so nze maama gwe nyina okwenda babiri ebintu bya gundi Alien Clever gye bweba yakera ku makya n'agenda n'ayimba ewa Alien gye bamwaniriza yamutwalira nekifene okiwulya gye bamwaniriza ate kisoboka okubanga wadde Alien tubadde tumumanyi naye nga background babadde bamukono nani ne Clever gye nga tewali mbeera eyinza mulemesa agenda ku kivulu kye okitegeera tulina okutwala ebintu so easy nga tumaliriza otwala katale ya ne kando ne Alien Lukoma lwaki abantu batuuse okwevuma naye yafumya munnaama nnyo gundi Ellen Lukoma ntandika okumumanya mu gurupu yaba HB Toxic mwalimu Ellen Lukoma mwalimu Nambi Brenda nomulala oba yaani waliwo Nambi wali oba yabomba Nambi mwali naye takyali nnyonyoyo mu gundi mawulire yes kati nze gye ntandikira okulaba Ellen Lukoma era mu gurupu eyo nayagala muwa abawala babiri abeesinga okujjukira that is Nambi Brenda ne Ellen Lukoma but for God's sake siwulirangayo ko Ellen Lukoma ngali mu ntalo okitegeera aye kati bano bagambye mutamanyi kuyimba nembuuza kati bano abaana waba tamanyi kuyimba n'omwana yamuvumya amanyi eno music industry teyimiridde ku bamanyi bokka bokka saawa ne tulina omuyimbi gwe bayita Gravity talina kivulu kyakuba ne kitakola Gravity ennyumba gy'asulamu nange kenyini simanyi oba ndigisulamu okitegeera n'abanene be tulowooza naye Gravity tamanyi kuyimba si muyimbi is just an entertainer okitegeera so bw'oba omanyi okuyimba it is okay webaze Katonda eyakuwa kuba era Katonda y'omu yeyammaoli gwe gwogamba ntakola ki titamanyi todda ku weakness ya muntu n'ogiddako n'ogirinyirira n'ogiraga n'ogipaintinga white buli omu waali akole ki abeere ng'agiraba eno this is a free industry
amanyi n'atamanyi yango oyimba ebigaana ng'ogenda nga tufuna abalala sawa tulina abayimbi abamanyi okuyimba Jamie Culture where is he ebyekika byamuganda mulenzi Little Boss ali biddawa right now Rema muyimbi mulungi lwaki si yaliko okitegeera so Jamalu Wasuwa yaddawa okitegeera bino ebintu tubijjemu feeling bawala bato katale ya nani kando tadooba tuleme kuzimba kalya yaffe ku ntalo oyo music yavayo da yakoma ku Bebe Cool Bobby Wine andika miliyoni kati sawa na muziki bano balitena baakaabo yes kuba walai amazima Katonda sawa nakuhera Lukoma ate omwala ayinza okuba kale fine mugaba tamanyi but she's blessed and talented she's an actress okiwulira azanya and she's earning enough family okitegeera eni Lukoma yakajazale mu annual naye nze sawa yayeko saga zonna bamukuye mawulire nti alina omusajja w'amaanyi gwapasudde biki she's a decent girl newankubadde ayambalanga bw'ayambala naye yafuna omusajja ayambala busumino yes bawe annual mwakola ki mwamwagalira so mwe bawala mwe bamikwano mukakane muleete music mwabamanyi okuyimba tujja mukuba wetuba nga tuwagadde tuba nga tetuwagadde tujja mumuzira abantu bagambe basubscribinge tuvewa yes nga tetunaba kugenda ku subscribinga nina ekintu kinjaga okuwayo abakazi bonna banange twewale nnyo this course eya PhD abakazi tulina obulwadde bwa PhD ekitiibwa kitukisomerera kirungi nnyo era omuntu oba olina PhD osanyuka naye ate mufe abakazi etukosezza nnyo PhD mu bakazi etegeeza pull hard down mbi nnyo bw'oba olaba mukazi muno nga shininga mwegatteko mushininge mwebuuzeeko zano okumupulinga wansi aveeko you lose nothing weyagaliza mukyala muno ate the future is female kati abakazi tulina okweyagala that love tusobole okuba nga tugenda mu maaso otherwise abalabi baffe aba Megatron tubaagala nnyo era tubagamba nti mu subscribinge mu sharinge nga linki n'abalala babeere nga bakola ki nga batugoberera tubaagala nnyo mikwano gyaffe by the nange osobola okufuna ku Omuzaana Caroline Mariam on Facebook Instagram ne Twitter Omuzaana Mariam then Instagram ne TikTok Omuzaana Mariam then Twitter Mariam Nagade tubaagala nnyo manager Dakwa